Omwogezi wa poliisi omujja mu ggwanga nga yafande Lusoke Kituuma akubirizza bannyini bidduka okufuba okulaba nga babissaamu obuuma obuzirondoola nga kino kyakuyambako poliisi mu nteekateeka yayo gy'eriko ey'okulondoola n'okukwata ababbi b'emmotoka abasusse. Advice gye tuwa abantu ba bulijjo nti yes, poliisi nga bw'ekola omulimu gwayo naye naawe omuntu wa bulijjo waliwo omulimu gw'osobola okukola. Waliwo obuntu obuyamba mu luzungu ffe oba mu lulimi olwaffe olwa poliisi kye tuyita target hardening, nti oteekawo embeera nti omuntu abazze okubba emmotoka yo ng'eyo asanga obuzibu, ekintu ng'okuteekamu car tracker. Kino kiddiridde ebikwekweto ebyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde ab'ekitongole kya Flying Squad Unit mwe bakwatira abamenyi b'amateeka abawera ddala 13 nga bano bazze beenyigira mu bubbi bwa mmotoka mu bitundu okuli Mukono, Bunnamwaya, Ndeeba wamu ne Kawempe. Flying Squad Unit yaffe yakola ebikwekweto ng'egenderera abantu ababadde baliisa bannansi akakanja nga bababbako amamotoka. Amamotoka gano bagenda ne bagabba, ne bagakyusa number plate, ne bagakyusa langi, ne bagafuuyirira, ne baddamu ne bagatunda mu butale. Babadde babikola mu bifo bya Bunnamwaya, Kawempe, Mukono n'Endeeba. Operation eno gye baakola kye tuyita ekikwekweto, bakola arrests z'abantu 13. Mu kikwekweto kino mmotoka eziwerako zaakwatibwa nga Kituuma ategeezezza nti waliwo n'ekibinja ekirala eky'abazigu abateeberezebwa okuba nga babba loole era nga poliisi ekola butaweera okulaba ng'ebakukunula yonna gye beekwese. Era ne mu operation eno baasobola okurikavaringa amamotoka naye poliisi nesobola okukwatayo abantu 2 bagiyambe mu kunoonyereza betwaliyise mu luzungu suspects, era nga wetwogerera twabayisa mu system yaffe investigations. Ono akaatiriza obukulu bw'obuuma obulondoola mmotoka ng'agamba nti kyakuyambako poliisi wakati ng'erondoola ababbi ba mmotoka era ng'alabudde abo bonna abeenyigira mu bubbi ekika kino nti poliisi si yakulonzalonza kubakwata. Truck ezo zisala amafuta, zikola ebintu bingi. So yes, wadde twetaaga okubuulira abantu nti twakoze kino twakoze kiri, naye oso mugaso kitukaatikako okubabuulira engeri gye basobola okulwanisaamu obumenyi bw'amateeka. Mu buufu bwe bumu obw'obumenyi bw'amateeka, poliisi eriko omuntu omu ateeberezebwa okuba ng'ono yeenyigidde mu bubbi nga mu kiseera kino akuumibwa mu kaduukulu kaayo ng'ono abadde yeefuula omujaasi w'eggye lya UPDF. Abadde yeeyita Sergeant w'amagye ga UPDF era tuli mu nkwasaganya ne UPDF okuverifyinga oba ono Sergeant bamuyina, ng'era adde agamba nti akolera mu Armored Brigade eya Masaka. Matias Kanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.